obuntu obutono bwe buzimba ekinene nga bw'onaagamba nti mukyala wange oyo mwagala nnyo awaka. Obulungi buyinza okuba nga tetebukoma ku ekyo. Omuntu atayomba, omuntu akulabirira, omuntu bwe munyumya emboozi, omuntu akusaasira ng'oli mulwadde, mu birabyo ebyo mmwe gye muli wali obaddeko awo n'oba n'omuntu nga ne bw'olwala tasobola kukusaasira. Oyinza okufiira obulwadde mu kisenge nga talabiseeko. Tasobola kunyumya naye, tasobola kukubuulira kyama kye, tasobola nga muli awo you are living together. Naye nga temubeeranga, you are not, nga temuli mwenna spiritually. Byali bibadde waako. Naye oli bwagambira nti oyo muntu wange yantegeera, abeera ku combination y'ebintu bino. Nti omuntu ono mubuulira ebyange ebinnume yannyiziza ku mulimu neesunga okuddayo munyumiza. Mulirwana ne mmwogerako gundi yakoze bw'ati ne bw'ati, gundi ne gundi yannyiziza ku mulimu, ne mupulaninga kiki mugenda okulya. Olunaku era ebyo bigenda nga bikyukamu, oba oli yakunyiziza ne mutandika okuba nga temubisharinga. Abamanyi relationships bwe zitandika, obulabanga obuntu obubeera obutono, naye we buvaawo nga temusobola kuddaawo ne mudisikasinga ku nnyaanya, ne mudisikasinga lutwama wali ku gundi ku luzze yakoze bw'ati, nga temusobola kubugatta eyo emboozi, nga temusobola ey'ekisaazisaazi kuba nti neefuuka ensonga, ogenda okulaba nga ebirala byonna bitandika okufuuka complicated. Nayo mukwano gwo nga ddala mukwano gwo ogenda okwekanga nga bye mwogerako bibeera bitono, naye nga it takes a lot of time. Mu ababeera ebweru ng'olina omuntu gw'oyagala eno e Kampala, weebuuze leero omukubira essimu n'oluddako n'omukubira ne mwogerera essaawa 3 4 5. But just look at the content of your conversations. Temubeera mu kikulu, n'ate kikuuma omukwano gwammwe, which is the main purpose ekinene. Lwaki? Olw'ensonga nti muba n'entegeeragana yammwe wakati awo. Munyumya ku bintu ne bibanga ensonga naye ate nga si nsonga. N'onyumya n'okunya n'omujja nako n'omugamba mukama wange wuunazze n'osooka n'obaako ne byokola. N'omala ate n'oddamu n'omuzzaako ku ssimu ne munyumya. But you are talking actually rubbish. Naye olw'ensonga nti relationship yammwe eryoke, ogenda okulaba nga munyumya nga mukitwaliriza. Era olunaku lwebeera nga teryoke, lwolaba nga biri eby'ekisiru tosobola kubyogera. Era lolo ne lumuddamu okwogera oyagala kwogera bya nsonga. Naye ekikulu kiri nti mwamaze kutabuka. So ekikulu, which is your relationship, yabadde disturbed. And so biri bye mwabadde mwogerako ebitonotono obiraba tebimaking amakulu temusaanye na kubanga mubyogerako. Naye abo omukubiro onnyamubuuza abaana bali batya? Abaana bagamba batya? Kale mwafunye kino and what have you? Kiki ekikozinga ekyo? Nati yagambe nti no, that is very true. Kiki ekikozinga ekyo? Wali obwongo bwabadde disturbed, and so the relationship was disturbed. And when the relationship was disturbed, ne bino bye mwogerako eby'ekisiru obiwulya kati nti bya kisiru kuba si mukwano gwo kati. I think olaba obwongo bwe bukola ekintu nti kyonna kibeera kigatte.